Kooti enkulu mu Kampala egobye okwemulugunya okwatwalibwayo nga baagala nga waliwo bannakenya babiri be baagala bayimbulwe okuli Nicholas oyo ne Bobby Njagi nga bano kigambibwa nti baali baabuzibwawo nga beetabye ku lukuŋŋaana lw'omukulembeze wa National Unity Platform. Omulamuzi Simon Peter Kinobe yawadde ensala eno n'agamba nti tewali bujulizi bulaga nti bano bakuumibwa eggye ly'eggwanga erya UPDF oba poliisi ow'ebitongole byonna ebikuuma ddembe nga bannamateeka saako abooluganda n'abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu bwe baategeeza gye buvuddeko. Kino kyaddirira bannamateeka b'abannakenya bano ababiri aboogerwako okuli Nicholas oyo ne Bobby Njagi okwekubira enduulu mu kkooti nga bagamba nti abantu baabwe baawambibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka guno bwe baali beetabye ku lukuŋŋaana lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde NUP bendera ku bwa pulezidenti lwe yakuba mu disitulikiti y'e Kaliro. Ebirayiro ebiri mu kkooti ebyakubwa Kofi Atinda mukwano gwa bano saako Ssaabawandiisi wa NUP David Lubongoya biraga nti bano baakwatibwa abasajja ng'abamu baali mu ngoye ez'ebitongole ebikuuma ddembe era abamu mu ngoye eza bulijjo era nti baateekebwa mu mmotoka ekika kya Toyota Hiace ezaakazibwako drone olwo ne batwalibwa mu Barrack Sembuya. Wabula omuduumizi w'eggye ly'eggwanga saako Ssaabaduumizi wa poliisi ne Ssaabawolereza wa gavumenti ensonga eno ey'okukwata bano era n'okukuumibwa mu buduukulu baajeegaana nti tebaliiko kye bagimanyiiko. Omulamuzi Kinobe bw'atyo ategeezezza nti abaawaaba omusango guno tebaleese bujulizi bulaga nti abantu abo baakwatibwa ebitongole ebikuuma ddembe ti ate n'ebitongole ebikuuma ddembe nga kkooti bwe yabiragira okutwala bano mu kkooti oba balamu oba bafu ti ebitongole ebyo byategeeza nti tebirina bantu abo kwe kugoba okusaba kwabo. Ebyo nga biri bityo ng'okusunsula abeegwanyiza ebifo bya paalamenti mu Kyaddondo kugenda mu maaso. Abeegwanyiza ebifo mu Kyaddondo East abeegwanyiza baweze 15 wabula wabaddewo akacyankalano omu ku bagenze okusunsulibwa bw'agendedde mu nnyonyi. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe yalina ebisingawo. Wenjogerera kakati nga abeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Kyaddondo East baweze 15 balambirira era nga bamaze okusunsulwa. Bano abasinga obungi bazenga ku bannamunigina. Dr. Ali Moses, David Magezi William ng'ate lemwa Christopher ye wa NRM, Nasali Maria Masereka wa DP, Nkunyingi Muwada wa NUP. Kyokka bino byonna okubaawo wabaddewo okusooka okusikanga n'omuguwa wakati wa Tom Muwonge ne David Magezi William badde balwanira kabonero ke balina okwesimbirawo. Ensonga eno byokulonda abiyingiddemu n'ab'ebyokwerinda. Tom Muwonge awangudde n'akabonero ke ak'essaawa asinzidde wano. Tegeeza nti ekisinga okumuluma kaakati ebintu okukyankalana kwe kuba nti tewali federo kubanga ebintu bakola bingi n'emirimu tegirabikayo. Ekyamazima kyetaaga kutuukira ddala ku kinyusi wali eri mu paalamenti osakire abantu baffe butereevu neegatte ku ttiimu ey'amaanyi gye mmanyi Kyovula Bwanikaze na Luyima gyali ffe tumanyi ebizibu bya local government. Enguudo mbi, ebyobulamu bibi, ebyenjigiriza bibi, byetaaga eddoboozi eryawamu ery'omugundu okulaba ng'abantu baffe baganyulwamu. Ebyo nga bikyali awo yeeyeesimu eyaliko ssentebe gy'amasaza saza lya Ssaabasajja erya Kyaddondo Khalid Simbwa kalinyiza ekitundu kino asazeewo okuleeta ennyonyi kukime sawe wano ewa Kiso nga yagamba nti ebyenfuna byemu ku muleesa okujja okuvuganya mu kifo kino. Ku lwa Kyabasaka webale nnyo Ssaalongo Kawuma Masembe. Kyaddaaki yaweebwa kaadi ya NUP ku kifo kya Bukoto Central ate n'emubbibwako. Alex Kalinzi Ntamo akkiriza okwewandiisa. NUP kaadi mu kusooka yagiwa Jamiru Kivumbi wabula mu nkyukakyuka ezaakolebwa yagikwasa Alex Kalinzi Ntamo kyokka mu kwewandiisa olunaku olw'eggulo Kivumbi yakedde nnyo ne yeewandiisa ng'akwatidde NUP bendera. Mu kusoberwa okw'amaanyi okuva olunaku olw'eggulo Alex Kalinzi Ntamo kwabaddemu n'abawagizi be olwaleero asazeewo okwewandiisa avuganye nga nnamunigina nga bw'atereeza ebyokweddiza kaadi. Kalinzi Ntamo ategeezezza nti abadde tayinza kufiiriza bannabukoto Central mukisa kwe kusalawo okwewandiisa wabula alayidde nti waakuweera ennemba ne Kivumbi olw'okumubbako kaadi.
Kobanye nabo bamu kubenvuganya nabo abanominatinga eyita Jamiru Kivumbi ku Umbrella n'olwensonga eyo ngezezza okukola kinsobola kuba mpisa mu kusomozebwa okuva olunaku olw'eggulo nga nwana okulaba nga wabaawo ekikyuka olw'ensonga nti Jamiru Kivumbi omukono gwa Secretary General stamp yafoojinga yifojine ku NASA Secretary General waffe w'ekibiina n'abakulembeze abo ku ntikko bakoze kyonna ekisoboka nga bayita mu ofisi y'ababakama okulaba nga Jamiru Kivumbi bamugyamu bateeke mu ntamu naye meeting esembyewo olunaku lwaliro ku makya y'abakama bagambye nti ekitwala process Jamiru basobola mujjamu n'ekitwala process era bakama bange ne bansaba nga n'okwewandiisa. Ebyo nga biri bityo ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'Eryantonde Deborah Tuhirire Lwabogo asunsuddwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti eyo mu paalamenti kyokka nga talina kibiina kwajjidde. Deborah Lwabogo ono alonze akabonero ak'emmwanyi era oluvannyuma lw'okukakasibwa okuvuganya mu kulonda okujja agambye nti teyamatira n'ebyo ebyava mu kulonda mu kamyufu k'ekibiina kya NRM kwe kusalawo okuvuganya obwannamunegera. Akulira akakiiko k'ebyokulonda Eryantonde Imam Tusiime awadde amagezi bonna abasunsuddwa okutwalira akakiiko enteekateeka zaabwe ez'okunoonya akalulu. Mu kiseera kino embeera ekyali ya kimpowooza ku kakiiko k'ebyokulonda era omuntu omu yekka okuva ku makya ye yakasunsulwa okwawukanako n'embeera nga we yabadde olunaku lw'eggulo. Omukulembeze w'eggwanga Generaali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa alagidde minisitule y'ebyobulamu n'abakwatibwako ensonga okulinnyisa amadaala amalwaliro gonna agasangibwa mu Kampala n'emiriraano gisobozesa abantu ba bulijjo okufuna obujjanjabi obusaanidde. Kino kiddiridde okukizuula nti abantu bangi mu kibuga Kampala tebasobola kufuna bujjanjabi obusaanidde olw'ensimbi ezibasabibwa mu malwaliro g'obwannannyini. Alipoota eyakoleddwa ekitongole ky'ebyobulamu yalaze nti ekizibu ky'omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya okusigala waggulu kivudde ku malwaliro amatono aga gavumenti agali mu kibuga Kampala ng'agasingamu ga bwannannyini kyokka nga ga buseere. Omukulembeze w'eggwanga agamba nti singa amalwaliro gano ganaakuzibwa amadaala ne gaggyibwa ku Health Center 4 okutuuka ku General Hospital omutendera ogubalibwako eddwaliro lya disitulikiti eddene gaakwongera okutuusa obuweereza ku bannansi. Amalwaliro agasuubirwa okukwatibwako kuliko eddwaliro lya Kisenyi, Kawaala, Kiswa, Komamboga, Kittante n'amalala nga gano gabadde ku mutendera gwa Health Center 4. Dr. Richard Mugahi, Kamisona Minisitule y'ebyobulamu, yakakasizza bino n'agamba nti baamaze dda okufulumya ennambika enaagobererwa mu kuteekesa ekiragiro ky'omukulembeze mu nkola. Amalwaliro agatali ga kusasula aga gavumenti matonoko at 5%. Kati kino kikulaga nti abantu baffe mu kibuga yes balinako sente naye bafuna financial barrier. Olusi tebasobola okugenda mu clinics oba zino private facilities we bachargingire sente nyingi. Olusi kyosangira nti Kawempe, Kawaala, Senyi abantu nga bangi nnyo. Naye kati ekiriko Ministry y'ebyobulamu egenda kukolagana ne KCCA ne government twafunye instruction okuva wa president nti amalwaliro gano amatono gali mu Kampala gonna tugazimbe tugagaziye gafuke general hospitals so that the health centers eziri mu Kampala nga tuzigaziya so that abatasobola okusasula mu private clinics bajja kufuna obujjanjabi mu malwaliro ga government. Mu ngeri y'emu Dr. Mugahi agambye nti amalwaliro bwe ganaalinnyisibwa amadaala eddagala n'ensimbi ebigaweebwa byakweyongera nga n'abasawo abakugu baakubeera mu malwaliro ago. N'okubongera eddagala n'okubongera sente ze bakozesa kubanga promotinga health center 3 nga Kisenyi ezalisa abakyala 900 buli mwezi 900 buli mwezi Kisenyi naye bw'ogireka nga health center 4 eyo pressure ebeera nyingi mu bikozesebwa abasawo so obujjanjabi tebubeera bulungi tebubeera bwa mulembe nnyo so amalwaliro gonna plan eriko mu myaka eddako gonna gagenda fuuka general hospital Kisenyi Kawaala zonna eziri ku health center 4 zigenda kubeera general hospital nga bw'olaba Zigomba Mukono zonna genda zizongeremu amaanyi. Ekyo kijja kuyamba abantu baffe ab'omu kibuga ne Wakiso okufuna obujjanjabi obulungi ennyo. Ng'ensi yonna ejaguza okwefumitiriza ku lunaku lw'abaana abalina obulemu ku nkizi n'amazzi mu mutwe olwa World Spina Bifida Hydrocephalus Day, abazadde b'abaana bano basabiddwa okukomya okubakozesa ku nguudo okusabiriza kubanga kityoboola eddembe lyabwe. Omusasu waffe Ssekajija Augustus
yalina ebisingawo. Bw'otuuka ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala nga tolina mutima mugumu oyinza okuyunguka amaziga ng'okubye eriiso ku baana abaliko obulemu abaanikibwa bazadde baabwe mu ppereketya w'omusana ku nguudo ez'enjawulo n'ekigendererwa eky'okubakozesa okusabirizaako ensimbi okuva eri abatambuze, ekintu eky'obulabe eri obulamu bw'abaana bano. Kino kye kiwaliriza ssentebe w'ekibiina ekitaba abaana abaliko obulemu ku nkizi nga kw'otadde n'abo abalina amazzi amangi mu mutwe ekimanyiddwa nga Spina Bifida Hydrocephalus Association ngono ye Phoebe Mutenyi okukangula ku ddoboozi n'asaba abazadde abalina omuze guno okweddako. Abazadde tuleme kuteeka abaana ku nguudo okulaba nga tufuna ssente mu manya gaabwe. Abaana tubalekeyo bagende ku ssomero, abaana tubagale, tubalage omugwano, babeere ng'abaana bonna be tulina ewaka. Tosobola kukwata abaana abalamu n'obatwala ku ssomero, ono aliko obulemu n'omutwala ku luguudo okusabiriza ssente. Abaana bano bakozesa pampa ezitakka wansi wa 3 buli lunaku wabula ng'okusinziira ku Phoebe pampa zino za buseere nnyo. Bw'ati asinzidde wano n'asaba gavumenti okusala omusolo gw'eteeka ku pampa kisobozesa abazadde abalina abaana bano okugula pampa zino. Abazadde abasinga tebesobola baavu, ate ekisinga obunene nti abaami batulekerera kati obuvunaanyizibwa bw'abaana buno bubeera ku mukyala, ate ng'omukyala ono tasobola kumanejinga okubeera nga afuna sente ezigula pampa okumala ebbanga lino lyonna. Pampa ya 2,000 kati omwana bw'abanga ali ku ssomero kitegeeza alina okubeera pampa meka 3 n'olusu 6.